Bannakibiina ky'NRM olwaleero bakungubagidde abadde sipiika wa Paalamenti Jacob Oulanyah Butongole era abadde ssentebe wa NRM mu bukiikakkono bw'eggwanga. Mu mbeera eno bataddewo ekitabo eri abantu ba bulijjo okuwandiikamu obubaka obw'okukungubagira abadde sipiika Jacob Oulanyah. Ekitabo kino kisoose kuwandiikibwamu ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Richard Odong n'oluvannyuma nekiggulwawo eri abantu ba bulijjo nga bakira bajja mu ngeri ya musolesoole okussamu obubaka obw'okukungubaga. Namayanja oluvannyuma ategeeza ng'okufa kwa Oulanyah bwe kwabakubye eddibu eddene era n'ategeeza nti ekibiina kyafiiriddwa omuntu ow'amaanyi. Abadde omu ku bakulembeze ab'enjawulo mu ggwanga lino be tulina, ye mukulembeze avudde wansi kuviira ddala ku bukulembeze obw'abayizi obw'abavubuka n'abeera omukulembeze omubaka wa Paalamenti naye n'ayambuka okutuuka w'atuuse. Ategeeza nti kibadde kyakusaalirwa nnyo nti Oulanyah tasobodde kufuna mukisa kuteekerateekera Paalamenti nga bwe yali asuubiza ate ng'abadde muntu mugezi ku buli nsonga. Enjawulo ebadde genda kubeera nnene. Ffe abakoze naye mu Paalamenti kyekyo kye tubadde twesunga okulaba naye tekisobose. Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Senninde naye awandiise mu kitabo neyeebaza emirimu Oulanyah gy'asobodde okukolera eggwanga ssaako n'ekibiina kye ebbanga lyakimazeemu. Oulanyah tetugenda kumwerabira olw'ebirungi byakoledde Paalamenti ya Uganda, byakoledde eggwanga, naye okusinga ennyo ffe ng'abakulembeze Oulanyah abadde kyakulabirako ky'amaanyi nnyo gye tuli. Abaala abazze okukungubagira Oulanyah mulimu omukiise w'abavubuka ku lukiiko lwa Seeke Nasur Gaddafi kw'ossa ne Walunga Yusufu ng'ono yakiikirira abayizi bonna mu Uganda era olumaliriza okuwandiika obubaka bw'okukungubaga ne basaasira Pulezidenti Museveni ssaako n'ab'enganda z'Oulanyah olw'okuvibwako omuntu waabwe. Right Honourable Jacob Oulanyah was an exceptional figure in the lives of many young parliamentarians and many young cadres of the party. He mentored many, including myself. I first met him as a Central Executive Committee. Jacob tubadde tumwenyumirizaamu ffe ng'abaana abato. Namwe mwennyini bw'obanga obadde omumanyi nga bw'owulira ebigambo bye bw'omulaba bulabe obeera inspired. Era ndooza kye kiseera tuleme kubanga tubeera nnyo mu nnaku naye twebaze Katonda olw'ebyo Jacob byatukoledde. Abaala abawandiise mu kitabo kino kuliko omuwanika w'ekibiina ky'NRM Babula Owundo, Okot Boniface akiikira abavubuka b'omu bukiikakkono bw'eggwanga naye awandiise mu kitabo Robina Nantale yakusakidde eggulu lino.